nkola bwenti engalo zange. Wano mu Buganda bwabanga buvunaanyizibwa bwa muzadde, maama ne taata okukuza omwana n'okumuyigiriza emirimu gamba ng'okulima, okufumba, okwoza ebintu, engoye n'ebirala. Wabula emirembe bwe gyagenda gikyuka ne wajjawo embeera eyeetaagisa abazadde bombi, maama ne taata okukeera okusamba ebikunta bagende banoonye ekigulira magala eddiba eby'abazadde okuyigiriza abaana baabwe emirimu byagenda bisasika kiyite okumunyunguka. Bwe butuukidde olwaleero nga kizibu okusanga omuzadde afisizaawo omwana obudde okumuyigiriza ku mirimu. Naye nno n'abazadde bangi be tulina ensangi zino nabo guno gwe mulembe mwe bakulidde. Emmere bamanyi kugiteeka mu bukutiya ne bagisotta n'emirawo. N'olwekyo omwana olukulamu nga babasindika ku masomero okutandika okusoma nga bakyali bato ddala. Anti n'omulembe gwa daycare nagwo gwalanda dda okukira oluyiira olw'ekyanda. Olwaleero waliwo abato bano be tugwikirizza nga babayigiriza okusiba oluwombo. Bano kuliko Ted Nasanga, John Mary Vianney Galiwango ne Maria Vivian Nansubuga. Wamaggwe bo bano omuggalo ogwaleetera okuggala amasomero bamale batuule waka kati emyaka kumpi gigendamu 2 tebaaleme kugujjukiramu kino. Naye ebyo nga bikyali awo, okimanyi nti bamama bangi eby'okusiba empombo bakoma kubiraba ku TV, mpozi nga lwe baba baagadde okuziryako nga bagenda mu birabo by'emmere. Anti n'omulembe gutuyambye, buli kyoyagala kasita obeera n'ensimbi osobola okukyetuusaako. Ye munange gwe alaba bino ku Kyagwe TV, obadde okimanyi nti oluwombo lulina kye bayita empale, nga kano ke kalagala ke bateeka wakati mu lulagala olw'oluwombo nga kayamba nti oluwombo bwe luba luyulise ko kasigala nga kakola omulimu olwo ne lutayiika kuggwaawo. Kye bayita empale y'oluwombo. Kano buli luwombo kalina obubeera ne kano kaleega. Kano kabika kungulu, kano kaba munda. Enva wezikaba oluwombo oluyulika wano, enva nga zituulako. Kano kaba tekasobola yuli. Oluwombo era lulina kye bayita akaleega. Kano kabeera kalagala katono nnyo akabikibwa ku nva eziri mu luwombo gamba nga ennyama oba enkoko. Nga kano nno oluusi kakozesebwa mu kuwuta kasupu. Olwo nno gwe abadde ateera okusaba ejjiiko ng'oli oluwombo manya nti ako oba ku kafu. Kolagi bamawulire mwajja. Bamsaayi muto bano batubuulidde nti ddala ddwo oluwombo lubawoomera era balulya ne bakuba n'ennoga, naye nga eby'okulusiba babadde tebabiwanga budde. Canada scored again in the fourth, and there was no way back for Australia. It was looking good, but then the final shot was poor. Era ye maama bamusiimye bya nsusso olw'okubayigiriza okusiba oluwombo. Nasanga Teddy ndi musanyufu nnyo kubanga leero mami atuyigiriza okusiba empombo. Nze John Mary Vianney Galiwango beera mpoma. Leero ndi musanyufu nnyo kubanga mami wange njigiriza okusiba empombo. Tukozeyo empombo zaffe ne tusibayo enkoko n'ebinyeebwa. Njiza okusiba olw'enkoko n'olw'ebinyeebwa. Ndi musanyufu kubanga nange nsobola oluyigiriza n'abato bange abatamanyi n'abantu abalala bangi. Ebimu byabadde simanyi sobola obbiyiga. Weebale nnyo maami okutuyigiriza okusiba empombo. N'abantu abalala nabo basobola obbiyigirako nabo ne bayigiriza abaana baabwe. Bamami abali eyo bonna mwegirize abaana okukola emirimu. Nga nange mami wange we yanyigiriza okufumba omuceere n'okwera oluggya n'okusiba empombo. My name is Maria Vivian, and my mom has taught me how to make Luwombo. I'm now so happy.